ere kooti bw'esalawo nti omuntu wakuttibwa nkwadde ekyaffe ekyawa ne Uganda ki ekibaawo era bakola batya bye bakola mu kutta abalina okulabika nti battibwa ng'ottiddwa mu mateeka obukodyo bungi mbuyita bukodyo enzita nnyingi eyitibwamu okutuusa ebibonerezo eby'okutta eri abo abateekeddwa okuba nga battibwa era nga bino wattu bibeera bikkaanyiziddwako mu mateeka n'ababikola nga we bali. Nina omusajja gwe mmanyi nafuna omukisa ne musisinkana njagala lwakuba akyagaanye kukkiriza okumpa interview akaddiye myaka gigenda gyewerekera abadde atta abantu luzira eyo okuviira ddala ku myaka gye mulembe gwa Amin, natta abantu ku mulembe gw'Obote, natta abantu ne ku mulembe gwa Mwami Museveni naye nga abattira mu mateeka. Muzeeyi namusisinkanako myezi nga that is November last year, yes, akaddiye namuga muzeeyi twogeremukko nti kiki ti mbuulira kiba kitya naga ayina akakakulizo ke yampa nga njagala mbuulire ye bwe kibeera gy'ali ng'ayingira ebisenge gy'attira abantu tannakkiriza manya ayinza n'okuba awuliriza walulango muwuliriza abange walulango yaŋŋamba nkugoberedde ebbanga ddene biki naye muzeeyi manyi kooli kkiriza lwakiri tujje tufuneyo akadde tuwulire abantu bwe kibeera eyo. Ebimu yaŋŋamba byesisiwaza muyaŋŋamba yadde nditayalinze mpummudde naye yaŋŋamba kale bwe ndiba wakuula ndibikubulira bwe ndiba nfudde olibibuulira aba ne mugamba okay ate bwe nakkiriza nakyo n'agamba famire yange ejja kuba mbuzi naga siriogera abanyago nti but abantu gye bali nga kyakola akikolera mu mateeka engeri abantu ab'enjawulo waliwo abattibwa by hanging, waliwo abattibwa ne babakuba empiso, waliwo abattibwa ku firing squad, waliwo abattibwa nga babatemyetemye nga kiri mateeka okutematema omuntu nga atemaatema ennyama gy'ogenda okulya, waliwo abattibwa nga babateeka mu gas chambers, eriyo abattibwa nga babateeka mu strangling, bakutuga butuzi, stoning, okkuba amayinja, waliwo abattibwa guillotine, waliwo abattibwa ne bamuteeka ku musalaba asinga okuba omwatiikirivu ku kyo Yesu Kristo, Jesus Christ. Waliwo abattibwa mu mateeka starvation nga ogenda kuttibwa nga toweereddwa kakulya kakabeere ka kunywa. Waliwo abattibwa nga babafumba bufumbi, death by boiling. Okufumba nga bw'ofumba ebijanjaalo. Nibakuteeka mu onagiyita drum oba pipa ne babikkako naye ne wasigala bakatuli katono nnyo mwosobola okussiza batandika wansi ne bateekayo amazzi. Of course oli mumazzi amazzi gakutuukanga mu nnyindo wano naye nga waggulu ennyindo osobola okuyisaamu omutwe katono nnyo n'ossa ne bakusitula ne bakutuuza nti oli mu kipipa kiyite nga ekisefuli ekinene. And now these guys come bakuteeka ku masiga kumamu omuliro mpola mpola kalira akajje mpola mpola si bya bbugubugu atandika okufumba bakutokosa paka lwe bakakasa nti beebya bijanjaalo biyidde bwe bafa babafumbye ekirenge ddala kyekyo ekirenge paka lwojja n'osensebuka. Naye nzita gyeri kati tugenda kulaba ebika by'okutta abantu mu mateeka. Abakulembeze okuva mu bitundu n'amawanga ag'enjawulo babadde bajja bakola amateeka agayinza okuyitibwamu okulabika nti bakangavvula abamenyi b'amateeka
kubasuula mu binnya by'emisota bingi. Naye tulabeyo obukodyo 8 obukozeseddwa mu ngeri entongole okwetooloola ensi yonna. Katulabe enzita M eri mu mateeka, lethal injection, okuba omuntu empiso, ng'empiso eno ya butwa. Mu mwaka 82 eyo gavumenti ya America mu ngeri entongole yatandika okukozesa empiso ey'obutwa mu ngeri entongole. Edda battanga abantu nga babakuba empiso ez'obutwa naye nga tekiri mu mateeka, nga amateeka tegakikkiriza. 1982 Abamerika bafuuka eggwanga eritandikidde ddala eryasookera ddala okutta abantu mu mateeka ng'ekubawa ekibonezi nga bakuba empiso ey'obutwa. China ne lifuuka eggwanga eryokubiri mu 97 1997 nga bakuba empiso ey'obutwa nga ne gavumenti ekimanyi. Amawanga amalala gazze gagoberera kyo ekimu kino. Bino byatandika kukolebwa eyo mu ngeri etaali y'amateeka. Germany bwe yali ekyakulemberwa Adolf Hitler ne bakozesa lethal injection mu nkola gye bayitanga T4 euthanasia program ku ntandikwa y'emyaka egy'olukumi-1940. Abasajja ba Adolf Hitler nga kyebakozesa okukuba empisa ey'obutwa nga kiri mu mateeka. Oluvannyuma aba Germany abanazi bakikyusa ne batandika okuba abantu nga babakwata babateeka mu gas chambers, poison gas, natta abantu. Abayi, kino kikola kitya empisa y'obutwa? How does it work? Now, omuntu ono atta abantu nga ye executioner anatta abantu bano bakozesa empiso ezirimu eddagala lya bika 3. Basooka nga banaga nti mirempeke 2 emirundi 3, kati ne wano mira zino bina 2 emirundi 2, like that. Empiso zino 3 ze zikuba omuntu nafa naye nga kikoleddwa mu mateeka, lethal injection. Balina eddagala bakuba grams 5 eza pentothal oba pentothal kiyinza okulema okutegeera, babuyita sodium thiopental. Ono grams 5 eza pentothal oba sodium thiopental aba aluubiriddwamu okola kye bayita induced coma, okuteeka mu coma nga tekiri si kya butonde n'ozirika. Bwe bakuba grams 5 eza pentothal sodium thiopental ogenda mu coma. Omutendera ogwokubiri waliwo eddagala eririna okukubwa. Ogenda mu coma bagenda kuleeta grams 10 eza pavlon. Pavlon oluusi mu lulimi olusawulo ne bannaffe ba chemists abatabula amalagala bamuyita pancronium bromide. Grams 10 eza pavlon oba pancronium bromide asannyalaza omubiri gwonna. Already ogenze mu koma, ekiddako kusannyalala, paralysis wenna. Now omutujju ono oba omukubi omussi ngattira mateeka n'aleeta empisa endala n'agikuba grams 10 za make potassium chloride. Make potassium chloride bajja kukuba grams 10. Bamala zikuba, the heart stops beating and functioning.
kati nno bino ge makuba agayitibwamu nti amateeka basalawo bakole bayite mu makuba ago. Lwaki bakuteeka mu koma induced koma nga bakubye grams 5 eza pentothal oba sodium thiopental obe nga tomanyi bigenda mu maaso ku nsi bw'oba mu koma tomanyi? Naye abamu bagamba nti abamu ku basibe abattiddwa nga babakubye lethal injection oluusi basobola okuwulira obulumi bwe babeera ng'eddagala lino teribadde lingi pentothal sodium thiopental nga tabadde mungi oluusi bwe babakuba eddagala lino erisembayo obutwa sinaddagala eddagala lirina kuwonya obutwa oba potassium chloride make grams 10 abantu oluusi bawulira obulumi bungi nnyo. Kakati ekkuba eryo ne libanga weeriri ekigendererwa ky'okuteeka mu kkomo obeere nga tojja kuwulira bulumi. Naye oluusi abatta abantu ba executioners abalina omulimu guno bakikola bakigenderedde ne bakuba grams ntono bayinza okukuba gramu emu eya sodium thiopental n'otagenda bulungi mu kkoma nga baagala owulire obulumi bw'okufa the pain of death nga bakubye potassium chloride. Process eba nzibu nnyo ng'omutima gugenda okusirika ne bwe gusirikira oyita mu bulumi bungi nnyo nnyo nnyo. Lethal injection wabeerawo okulwana okw'amaanyi eri ono nannyini bulamu obugenda kuba oluusi eddagala liba teri obutwa buli oba pentothal sodium thiopental buyinza okuba nga tebubadde bungi ddala kusannyalaliza ddala wenna nakutwala mu kkoma musajja olwokuba potassium chloride make grams 10 olwana olusebe ne bwolwana otya tosobola kuwona. No matter how big the fight that is put up, you cannot defeat death nga bakubye eddagala eryo. Ekkubo erimu kwago lyeryo tufune enkola endala ekozesebwa abantu be bamu nga banatta omuntu nga gavumenti n'amateeka galagidde ekyo. Ekkubo eddala lya gas chamber execution. Wano Uganda lethal injection esobola okukolezebwa naye sirina muntu gwemanyi gwe baali bakubye empiso ya butwa oyinza okukyebuuza naye nga this is available ba chemists balirina bino naye teriiwo lwakiri tewali gwe tumanyi recorded nga abamutta ng'ekibonerezo nga bamukubye empiso ya butwa. Okiba nga gye kiri kiyinza okuba kikoleddwa mu ngeri ya ttemu so si eri ey'amateeka. Gas chamber execution kutta omuntu 1921 essaza ly'e Nevada mu America baasalawo bazimbe chambers basibireyo abasibe nga chambers zino zirina okutwalibwamu gas ow'obutwa gwe bayita cyanide. Bakikola 1921 emyaka 3 ne bagimala nga bagezesa bateekayo ebintu nga kapa embwa kikola kitya and mu mwaka 1924 omuntu eyasooka okuttibwa gas chamber mu America n'akirozaako kyasigala nga kikozesebwa emyaka 5 ejaddako paka 1974-75 naye kati kikyakola nnyo gas chamber. Kiba kitya gas chamber? Omusibe bamukwata